okulonda kugenda mu maaso mu kalulu ak'ekikungu ak'ebyafaayo mu Bungereza oba nga yakusigala mu kawo gwa Bulaaya oba eveemo abantu obukadde 46 basuubira okuyita mu kalulu kano omuwendo okufulumiziddwa akakiiko ak'ebyokulonda e Bungereza. Kano ke kalulu ak'ekikungu ak'omulundi ogwokusatu mu byafaayo bya Bungereza nga kaddiridde okusika omugwa okubadde okw'emyezi 4 omulina okweyogerera amafookoole. Akalulu kano kaliko ekibuuzo oba nga Bungereza esaanidde okusigala mu kago gwa Bulaaya oba okuvaamu. The build up to the referendum has been painful. It's been confusing. The facts haven't been clear for anybody. The main reasons for voting either way, regardless of whether they want to stay or remain, stay or leave, they're ideological reasons. Oludda olunasinga okutwala obululu obungi lwe lunabaluwangudde. Prime Minister wa Bungereza David Cameron ne mukyala we nabo bakasudde. Okulonda kugudde okusaawa mwezi okumakya nga kujja kumekezebwa ku ssaawa 4 ez'ekiro e Bungereza. If you listen to any of the TV debates and contributions from the public, the level of argument is incredibly basic, and you don't get the sense that virtually anyone who's talking has any sense of what international economics in a global world actually means today. And so people are voting on something that they want with their hearts but isn't available in the real world. Kyokka abasuubira mu baasa bategeezezza nti ebitundu 48 ku buli 100 byagala Bungereza esigale mu mukago ate ebitundu 42 ku buli 100 byagala Bungereza eveemu. Bo abantu ebitundu 11 ku buli 10 tebamanyi we bagwa.